Delta TV tukole oliyo tano munafe jo najo sinziro okutulaba lisaba kini mayanja program totuza bongo bobanga olina wotudde olaba Delta TV mikwano gyaffe abali mu Uganda abali Saudi Arabia abali Qatar abali ludda wa America abali Japan waliyo mukwano wange ali Vietnam yali Vietnam waliwo ne Pochirungi ali mu America Josh Mari ali mu America bona bagoberera totuza bongo sonole nsonga eyo buli omu gyoli totuza bongo n'emikono gyange abali wano Serwadda Nsamba Waspeya waliwo omwami gundi w'emiyembe buli omu gyoli totuza bongo sawa emu buli lwakusatu mbeera ne menta babuzeeko abatulaba ku TV njagala okubaaniriza ate okubeebaza abali e Uganda n'abali ebweru mwena tubaagala nnyo ate naddala nga muli banna Uganda tugamba tetuyina kutuuza bwongo tobeera bweru nobeereyo n'otuuza ebwongo eno Uganda edduka speed kola sente komawe Uganda tunyumirwe obulamu bwa Uganda mu bumanyi kwegamba tugezeeko okulaba nti we tuli tetutuuza bwongo ate bw'obanga totuuziza bwongo ojja kubeera nga mu maaso obulamu bwo wano mu Uganda n'ebweru bulungi nnyo ojjukira kali ke nagamba ojja kukola sente nga weebase bw'oli mutuuze kussa erikola sente nga weebase awo biba biwedde tuuza awo tuuza totuuza bayinza okukubba ate totuuza era totuuza bwana abasajja ba Amazon olaba tudde twetaagayo omugigi abantu kale nga 10 nga ba biliyoniya naye nga sente bazifuna si kuva mu Uganda mokka naye nga tusikaze ebweru eze China eze Japan balina amatabi gaabwe ebweru naye nga oli wano oli biliyoniya Ugandani kyokanga ensi ekuyayanira nga Bill Gates bwabeera ng'oba olina banka nga yo tugeze obanga gwe Centenary Bank ng'olina Centenary Bank e Kenya Centenary Bank e Bungereza nga yemu akati soko ove ku Centenary Bank waliyo abantu nga acreating ekintu nga akijje mu ye kati ate nekitandika okulya mu nsi yonna nga kigaze ojjukira bwetwayigira ku prototype kigaze ekyo naye yo level gye twagala okulaba nga prototype wabita sewanyana yangamba ayagala tuddemu akantu ako onyonyole bulungi nnyo prototype za Uganda ziri ludda wa era tuzikwate bulungi nyina okwebaka okuzizuula totuuza bwongo bakusosonga abali ku mikutu babaddeko nga bawaanisiganya ebirowoozo ku nsonga zonna zitwaddeko tuze tukwata ensonga zibadde nga 5 oba 4 ennaku oba stress ku mirimu nitutunuulira obusungu ku mulimu oyinza obufuga otya oyinza kulwanyisa otya okukyamuukirira last time twayogera ku omukwano okuzanyisa otya ku mulimu neolema kwonoona bizinesi yo oli bweru oli Saudi oli Jordan oli United Arab Emirates oli United States mukwano gwali Kampala tokolireko kale otuuseeyo mu kifo ky'okukola sente muzirya bulina mukwano mugira ogenda okugira nga otya n'okudda e Uganda savinga sente zo luusi ozisindise e Uganda naye nga tomanyi kiri Uganda omukyalo oba omwami n'azibba kozesa obwongo lava eyinza okukulemesa okulaakulana waliwo muwala wa Moses naye muwala wo muwala wa Moses wamala yagambye muwala wanyumirwa nnyo program totuuza bwongo neneebuuza yenkana wa akati no waliwo bendi nabawaka nabo bantera okuŋŋamba wano watugamba totutuuza bwongo bampi nnyo tegendereze baana bato kale obwongo bwamwe temubutuuza mubwere nga musoma naye bwona obugazi ennyo bayirenge gye baŋŋamba dadi wayogedde vooti n'otugamba Kerani ne Keira batino nnyo okubeera mu mbeera wano baatugamba tetutuuza bwongo tulina okuyiiya kituufu kakati twakoze bwe tuti kino tukivaamu tutya binakubuza kati singa enjala eba ekuluma nga tewaliibwa emmere kati dadi awo mbangi nakukola nti totuuza bwongo so balina challenges zaabwe zibasetinga kyemmanyi n'abaana abalala gye bali ne bazadde baabwe n'abazadde waliyo n'abantu abatandise okuleeta ekirowoozo titulina okukolayo ekintu mu mwaka ogwo mu mwaka nga tukolayo ekintu eki era ndowooza nga management ya Delta TV ow'emiyembe ngenda muyita
ne nsamba wa spare mu kibuga awo alina n'edduuka liri nsanji wali yagamba nti ayagala kulima ate ennyaanya ali mu spare naye tayagala alime n'ennyaanya akaziye waliwo ne mukwano gwange wantomi yani ensamba nsamba naye alina emirimu gyakola gyanjawulo gya property biki ebyo naye njagala n'afande afande yali omafande Vincent also there oba mu January bajje tulewemu tuwagala obwongo akantu kabere kanene ba member bonna abatotuza bwongo tumitingeko tuzimba omujiji okugenda okutwala Buganda ma mukwano gwaffe ali Saudi Arabia enakawunde ne Saudi je tuli nakawunda baliza ka message agamba naye kwali kutotuza bwongo agamba message badeko olwanyiso kyo butitizi nga kisoka omuntu alina kwefuga mu mutima gwe yenga ye n'amanya nti bwaba sanze obuzibu takitya kukyanganga naye akyangange n'amagezi oyo kirasi ate Saudi wali abantu baffe bangi nnyo twagala obategeeza bwe mubanga mugenda okulaakulana temutyanga nnyo kubanga bw'otya ennyo ate ofuna obuzibu bw'amaanyi otusimbye olwaleero awo wenyini onjagala otutunuze otusomesezza okulwanyisa omukwano kulwanyisa tutya okukyamuukirira muno busungu byani byonna kakati abaffe waliwo obutiitiizi olinga atya n'empewo nadduka noti ekisanja ntera nnyo okuwa example omusajja yali mu kyalo toleeta bino bya kisanja bya politics omusajja yali mu kyalo ng'atamidde aba ayita mu lusuku nga naye waliwo omwezi abayita mu lusuku empewo nefuwa ekisanja kiti n'agamba kiti ekiri awo bwe yakiblowinga yadduka emisinde n'atomera enkonge n'agwa n'anuubuka naye yayita bbali naye yagenda okudda ku makya nga kisanja kye kyamutiisiza n'atematema ekitooka ekyo katonza okubeerawo ng'otiitiira tetwagala batiitiizi ku nsi kuno lumba bw'oba otunulira omulamu ogwo olwanyisa otya obutiitiisi mu bizinesi si mu bizinesi yokka mu bulamu bw'omuntu kakati listen ojjukira bwe twagamba that life is a business waliyo abakola ssente nga nze mu bulamu bwammwe nga mwe ssente mwe bizinesi yo nze bizinesi kati twagamba levels meka omuntu zakola bizinesi nkola bizinesi nga nze omuntu nkola bizinesi nga nkozesa kiini nkola bizinesi nga bankozesa nkola bizinesi nga ndi investor kakati me I can be a business abantu nga bakamiliyoni atambula ye business ate ye muntu baba shiba ye business ate ye muntu ye business ye babutero ye business I know ne manager managing a business no okitegeera kati twagala abantu betugamba olwanyisa otya obutiitiizi mu bizinesi ng'ogitunuulira eri seri yokka beera all round mu bulamu omuntu yenna aleeta okutiitiira talikulaakulana mu kintu kyonna kyokola buli kyokola totekamu kutya manya ekikutiisa naye tekiba kirungi kutiitiira biki bitera okutiisa abantu mu bizinesi byogamba mu bulamu oba mu bizinesi yonna biki byolaba biyiza okuba kino kitera nnyo okutiisa omuntu ne kino ne kimuviirako n'okulemererwa nze kansooke nkubulya ekyo ekibuzo kikyamu ewange nze ku nsi kuno siina kyentya I only respect God kubanga okunoonyezebwa kwakolebwa nti nno ebintu byonna abantu bye batya 95 ku 100 tebibatuukako byetutya kanyinza n'okugamba nti eno siringi ya studio egenda tugwira essaawa yonna n'obeera ng'otya naye neemala emyaka 10 nga tegwa kati waliyo ebintu ebijja nga buli kimu kijja kikutiisa kati nze bwe nazuula ezo 95% ebintu by'abantu bye batya tebibatuukako tebiriyo oyinza n'ogamba bane bwe naaba ngenda ejjinja accident n'enkuba wagendayo n'okomawo ogenda n'okomawo naye 5% oba oyagala oba toyagala zikugwako olina okufa oba oyagala otoyagala waliyo ebiina okugwako kati oba bigenda kugwako ate otyaki inayekesi ne bwotya kijja kubaawo ne bwototya era kijja kubaawo so n'ensonga eyo gwekolabyombuuza mbu biki abantu bye batya nze my principle in life kyentya kyenkola
yenonoyo gwe kyotya okikolera ddala kati kankubuuze omanyi okuwuga nze siwuga ntya amazzi obuliriza tosse kibuuzo omanyi okuwuga simanyi kati osobola okuyiga ng'otya amazzi otya amazzi osobola okuyiga okuwuga nedda tosobola kati abantu bonna ze manyi okuwuga breaststroke butterfly freestyle ogw'amazzi bulungi nnyo neezikayo nenfubutukayo it is the best way to relax naye bw'otya amazzi tosobola kuyiga kuwuga therefore kati gwe ekikutta your enslavement is fear mukutya kuli tandikira ku mazzi aga wansi gw'omanyi obulomya buli mu kuwuga oli mufumbo wawona ne wali abantu nga batya abakyala kati otya abakyala ozaala bw'oba otya abakyala oba abasajja ozaala kati lwaki otya fiya twagala okugjamu abantu fiya bwe tuba tunagenda mu maaso if you want to succeed abantu bonna abasucceedize mu nsi muno okutya bakumanaginga ne balumba so totya kubanga waliwo kyogenda okukola kikoleredde ani asinga omujaasi okutya sasi amanyi kyonna kyonna ekivaayo kufa kati bw'oba oyagala omujaasi nga talina muntu atya oba omubbi kale katugambe omubbi omusanze wano abadde abbaano mu studio oba omusanze mu nyumba yo ngabba n'omugamba ajagira bugiza ati kitegeera naye abantu bonna abakola ebintu bamanaginga the issue is how do I manage kivundule naawe mu luzungu tufuga tutya okutya oba tulwanyisa tutya okutya how do you manage how do you manage fear tukifuge tutya muli mu mitima gyaffe kakati tuleme kutya what is fear okutya kyeki okubeera nga you are overwhelmed nti ekintu kino kigenda kungwako nfuna obuzibu kino kigenda gira bwe nti nfuna obuzibu n'obeerawo ng'oli mu Ethiopia olowooza kudakika kya buzibu kyekijja bwe naasoma ennyo bayinza okunzita bwe naasoma ennyo nyinza okugwa eddalu sijja kusoma bitabo bingi nnyo nyinza obutagenda muggulu bwe naakola nnyo bizinensi abantu bajja kundaba bubi bwe naavuga emmotoka ennungi bajagira bwe bati nobeeranga gwe buli kimu kitya buli kimu ate olaba abantu batya ne Katonda we shouldn't fear God. We should respect God. Bomusango ina mugamba. Uliriza. Katonda tumutya. Wali abantu besagala kulaba maaso gange. Katonda tetusanye kumutya. Tulina kumuwa bukitiibwa. Kitiibwa. Kubanga yatutonda. Kakati eddiini eyasooka ereka fear. Ani? Katonda. Ngawo musanze. Ate musanga ntyanga ate is part of my life. Tugende maaso. Fande manyo ina wozo musobiro. Nze as I move through my life I feel God's presence. Katonda asula muggwe. Kubanga ye yantonda. Edda nga nkyali mutonda abuuzanga ekibuuzo. Singa Katonda teyaliiwo nga n'ensi teriiwo kiki ekyandibaddewo? Ng'oli mutu okibuuza. Mami nankyapa oluyi. Akuvunaana ki? Kulowooza bitali makulu. Lwaki obuuza ebyekisiru? Kibuuzo kisusse. Wabula kimususseeko nga ye. Naawe kikususse. Singa Katonda teyaliiwo. Singa n'ensi teriiwo kiki ekyandibaddewo? You cannot understand. Tosobola kukitegeera. Kati akyo ekibuuzo ekikulaga nti Katonda gyali. Era okutonda omuntu nga nze n'atonda embuzi n'atonda waliwo ekyenjawulo. Therefore any right thinking person oteekwa okuwa Katonda ekitiibwa. Tobeera mukazi mwongo omutiisatiisa ng'ofuuse kanga baana nti toyogera nange nti ntyanze ndi mwami. Tajja kukola muwe ekitiibwa akuwe respect. Ojja kulaba nga you move like a friend. Sikukanga kutiisa. Katonda oyo wakanga baana takola. Katonda wakanga baana. Katedda nalinga nkyali muto nga bagamba Katonda akulaba. Alaba kino oyina ebibi oyina kati nobeerawo nga every time you are overwhelmed. Nagamba change your approach about the way you see God. Vunula. Kyusa endowooza yo. Ebirowoozo byolowooza Katonda. Bakatonda gwe baakuteekamu
ozuule katonda wo, a forgiving God, katonda asonyiwa, a loving God, a protective God. Zuula katonda on your personal level, ojja kuba successful. Tukomewo mbuulire okutya kuno gwe bwogera okutambuzaamu kwonna. Okyali ku Delta TV program totuuza bwongo gye tulimu. Mente atusomesa kukutya bwanti vaamu okutya kubanga kukuziyiza oba kukulemesa okutya kutuziyiza bingi byetatuuseeko kubanga twesibidde mu kutya. Ne phobia wekiteko kiri. Ate phobia biki? Ebyo byonna psychology, ebyo byonna kutya. Kulowolereza muli. Kakati ko ina phobia y'amazzi. Delta TV tukole katujje. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Amanya gange mpitibwa Namugenyi Teddy era nga nviridde Kawempe Lugoba. Mbadde nkozesanga Airtel Money okusindika ssente, okufuna ssente n'okugula airtime era nga nkusasulirako ne TV. Naye bannange sisobola kiikiriza mazima emitwalo gyange 5 gindi mu ngalo era gye gino. Sindika ssente oba kozesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network. Wabula City Bridals eri luno era gomugole anonye ekyokwambala ku mbaga yo lekerawo okuzunga. Anti ku luno yalese stoko omupya, yalese gowns eza Cinderella, gowns eza fitting, gowns ezijjayo emibiri emirungi, gowns eza pure white nga kuneno kweyatadde ne changing dresses eza katonya ate nga alina n'engoye ez'emperekeze ez'omulembe ennyo. Jjukira nti bw'opangisaayo gown akateteyi ka flower girl kabeera kabwereere, ebbeeyi ebeera yakuteesa ate era ng'osobola n'okusasula mpola mpola. Alina n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa nga kuno kwogatta n'ebyokwewunda byonna ebijja okuyamba okubeera ng'onyumira ddala ku mukolo gwo. City Bridals ali Kamukamu Plaza, Entebbe Road, edduuka namba GF34. Mukubire ku ssimu 0752 41 87 City Bridals, yambala gown ey'ekirooto kyo. Uganda Wildlife Education Center Entebbe Zoo kyekifo wano wojja okulambula olaba ebisolo byonna eby'omunsiko nga biri mu kifo kimu. Amasomero, famire, bika mwenna tubaaniriza. Ate kati zoo tugyongeddemu ebirungo. Kati ate zoo kifo ky'amasanyu nnyo. Oyagala kulaba ku nsolo, binyonyi, byewalula? Oyagala kumanya bikwata ku muziro gwo oba kusoma ku nsolo yonna? Omuzadde n'omwana, abalambuzi, abaana b'amasomero, ekifo kiri kimu. Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Jangu weekubye ebifaananyi ng'olina ensolo obeereko ne ky'onyumiza banno. Nkugambye nti bino byonna ku Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Jo juzi era ija kabadde kaana katowa naye kati yekka bwe ntunuulidde buli lweneetaaga ekintu kyonna kwe kube kugula ddagala, kugula bikozesebwa awaka, ne bwe mba ndi mu kiwuubaalo obuntu obutonotono bwo bwankolera bundowoozesa nti ndi naye wano. Sukuma Cash ne Airtel Money okwata ku bulamu bw'abo bonna b'oyagala. Kati osobola okusindika ssente ku miwendo egisaliddwako okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Sindika ssente oba kozesa Airtel Money olwaleero ofune omukisa okwewangulira emitwalo 50 buli lunaku. Nyiga *185# okutandikirawo. Airtel Money nnyangu ya buliwo ate yeesigika. Amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Airtel, the smartphone network.